Abatuuze mu muluka guno mu lukuŋŋaana lwe batuuzizza bagamba nti ssentebe Emmanuel Sserunjogi yasooka n'abeera ku luuyi lwabwe kyokka kati yabavaako era ali ku ludda lw'abaagala okubba ettaka lyabwe kyokka era kati alabikira ddala nga yabavaamu. Bano abawera ddala 500 emitima gibali waggulu nga tebamanyi kiddako kubanga bagamba nti n'abakulembeze baabwe babavaamu dda. Tayinza kugoba pulojekiti ng'ezze mu kitundu ey'omwali. Ate ffe twagala kugogola guno gwe twagala bagogole. Ate bo batugamba nti baagala kwongera eri ngulu bagugaziye futi 8. Waliwo omwalo gwe futi 8. Mita 8. Ate nga tulaba eri obusukka bw'olugulu bazimba mu eri yange eno. Bazimba kalina ziiziri kakati ate okuva ku luguudo wali okudda eno bagamba nti baagala kukola mwala gugenda kuvaawo. Mbadde nga bakyandibadde nga kiri nti omwala guveeyo gye guva yonna nga bamenya abantu naye kati ziri kalina eziyimuse wali obusukka bw'oluguudo omwala gugenda kukola gutya gugenda kutandikira wano wali bazibe bawete bakolewe bati omwala bwe gutandula. Namulonda ne bakansala nabalonda bonna be nalonda nabalonda bwe baba nga bajja kunyigiriza n'abaana bange abaana bayo batuuse kati bagenda Makerere ndi bwa mukazi nalonda ndabalonda ate nalimba Katonda yamanyi nalonda Sserunjogi nenonda Saka nenonda n'abalala nga nesimanyi bino bigenda okukola ki kakati sina kyenjagala tebajja kuweerera mwana wange abaana bange bemperera ab'ekikazi ate n'omwala guno nga baganye okugufaako bagugogole ne bye naakazaawo batwale mu ddo nabigula era biri registered sirina kye nanyaga oba bifanga bwe bagamba mbu simanyi amazzi gajja kututta mu madirisa tujja kufuna gye twewogoma tudde nze nakulira mu Danger Zone eruweero gye banzaala olutalo bwe lwajja abaafa abaamala baddayo okiwulira sirina kipya kyenkya era ng'omuntu gwe batwala nti walimukusisitwala nze mbadde ngamba nti ye yayogera ekyo gezawo kubikkirira naye nga yakimanyi ekintu sikiti maze nayogera naye maaso ku maaso naŋŋamba wo era mu lukiiko lw'abantu yabagamba tebaamuyita ensonga ya pulojekiti nga gavumenti yegitwala Sserunjogi gwakolera gombolola oyinza otya okuŋŋa tebaakuyita kati abantu balinga yabawa paasiwadi nti bane tebampisa ekintu si kituufu n'amaana ate n'abagamba abaaye pulojekiti kisinza gigoba era temugigoba. Wabula ssentebe w'eggombolola eno Emmanuel Sserunjogi asambaza ebyogerwa abatuuze nti yeekobana n'abapunta okubba ettaka lyabwe n'agamba nti ali wamu nabo wabula balina okukkiriza enkulaakulana ezze mu kitundu kyabwe. Abatuuze ndi nabo weewaawo baagendera okutandika okupima ate nali ndi mu workshop Entebbe saategeezebwako naye ndi nabo kansala buli kiseera ampa updates. Wabula abatuuze bamulabudde nti singa anaagenda mu maaso n'ebikolwa bye bagenda kumugyamu obwesige kubanga be baamulonda nga basuubiza okubakolera naye nga kati yabivaako dda bye yasuubiza akola bibye. Tumugyamu obwesige kubanga era ffe twamwera ye yatusaba obululu twabumuwa kubanga eri teyagenda nti bamuleeta buleesinga gavumenti yava mu ffe n'agendayo tumugyamu obwesige era tumukubiriza okwawukana n'abo bonna abasaveya abajja okupima ebibanja by'abantu twagala tumusaba akolaganire wamu n'ebitongole ebyobuvunaanyizibwa ku nsonga eno okumaliriza guno omwala gw'ensoba nga bwe gwali guteekeddwa okukolebwa. Sserunjogi atulumirirwe basooke bamalirize omwala guno balyoke bakwate so si gwa abantu ku bibanja gyabwe ngane kino kyaganda tekinalengera omwala ente ziba ziriiramu ate baguvuddeko nti ate baagala kutusenda bakole omwala omulala nze bwe bwobaka obwange. Ku nsonga y'okumugyamu obwesige Sserunjogi agambye nti kino tekisoboka kubanga ye akoledde abantu ebirungi bingi nga kale bano balabika beenoonyeza byabwe. Ekigambo tekisoboka nze naasinza okubeera n'okwagalibwa kw'abantu abasinga bannakawempe abasinga obungi yensonga lwaki nawangula akalulu. Nze naasinza okubeera nga njagalwa nnyo n'obuwanguzi bwe natwako obulu bwe nawangula nabo bungi nnyo so abantu bannakawempe bangi baninamu obwesige era banjagala nnyo ekyo kikisoboka era ensonga lwaki bajja ne mu ofiisi yange nga banneebuuzaako okubawa amagezi ate omuntu yenna agamba nti ajjamu obwesige meeya olw'okuba aleese enkulaakulana oyo omanya ye oli abadde afunira mu mbeera embi
abantu abamu baagala kufunira mu mbeera mbi. Omujjuzo gw'amazzi bwe gujja oluusi abamu batwala ebintu by'abantu, oluusi abamu bafune bye banaayogera nti gundi alemereddwa okukola, gundi tasobodde kukola olw'okubanga waliwo abantu abamu bwe bati bwe beenoonyeza. So tuba tunuulidde n'amaaso malungi okulaba nti tusobola okuziyiza omuntu yenna alemesa enkola. Mu kiseera kino abantu basobeddwa eka ne mu kibira naddala ku nsonga ezikwata ku ttaka lyabwe olw'obutamanya kituufu ku bantu abalipunta kubanga n'abakulembeze mu kitundu kino tebababuulira kituufu.